Gavumenti ng'emaliriza enteekateeka z'okukola oluguudo oluva e Luweero okudda e Kiwoko, abakulira disitulikiti baasalawo akatale akaali kakolebwa buli Mande mu kifo kino kasengulwe. Security Committee ne Luweero Town Council. Luweero Town Council yakola resolution nefuna negazetting ekifo ekirala akatale k'omubuulo aka buli Mande mu Kabakadda esaidi y'ekiyenje. Kyasalibwawo abasuubuzi batwalibwa ekiyenje mu Town Council, Kinyana Mpindi ne Wabadde. Wabula bagaanye okugenda mu kifo kino era emigugu baagikeezezza mu kibangizi ky'abasiraamu nga bagamba obukulembeze bwawo bwakkiriza wateekebwewo akatale kubanga gye babasindika weesudde n'ekibuga. Bano basanze poliisi y'ebulungudde dda ekifo kino era ne balagira obutakyetantala. Nzize kubalagira muveewo okwagala okulaga amaanyi batandise okugikasukira amayinja nayo ne baanukuza omukka ogubalagala. Kyamukisa bubi nnyo batuleke tukole. Lwaki batutegerera ngaffe abantu abakeera ku makya ne tusuubula ebintu byaffe okutuzza mu kyalo? Waneno waliwo akali twagala akatale tetulina gye tulagana. Abasuubuzi bazzeemu ne beekuŋŋaanya ne babaako abapoliisi be balumya wabula wana amasasi ge gavuddeyo. Nga tumanyi bye twanyumye nabo babitutte nga ekikulu naye tugenza okutuuka wano nga era balese ebintu okubiteekawo. Abasuubuzi ne batabuka batandise okukuba poliisi amayinja ne tubawamu Ttiyagaasi akatono kuba dispersing. Twala mu kyalo teri bantu baliyo basobola kutuwagira ku bizinesi zaffe wafunda. Lwaki weno babisiramu batuwadde tukolerewo lwaki bo batugaana? Abasuubuzi bagamba nti kino kyekifo kyokka ekisobola okubakolera kubanga kiri kumpi n'ekkubo wabula poliisi egamba ebiwayi by'abasiraamu ebibiri tebinnaba kukkaanya ku nsonga eno era kyevudde bagobawo. Balina okutambula bagende ekiyenje. Waliwo ekifo ekimala ekya buli musuubuzi yenna ayagala okukola. Akekiyenje sobola gendayo eri ababbi nkoze nusu 15 nsanga atulugunya azitwale. Ekiyenje teriko ibakayiwa w'Isiraamu. N'embeera yonna nga bw'ogimanyi okujja w'obadde okolera buli lunaku kinyiga naye tusaba abasuubuzi baffe okugondera amateeka ga gavumenti n'okugenda. Bano babadde bagobagana ne poliisi ng'ate bannaabwe abamu bagenze dda mu kifo gye babalagidde okudda era ng'ensimbi banoga. Nsonga lwaki abasuubuzi mwenna mujje tukolere ekiyenje kuba Town Council bwe yasalawo. Oleme kubuuzaabuuza abannabyabufuzi abatalina mu nsimbi mu migugu mu birime byaffe mu bizinesi zaffe ze tukola bo bali mu byabu bya mu ntebe zaabwe mu ofiisi. Ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero Ronald Ndawula agamba tebasobola kukkiriza basuubuzi kukolera mu kibangizi ky'abasiraamu kubanga waliraanye essomero ate kumpi nnyo n'ekkubo kale nga kijja kutaataaganya enkulaakulana. Essomero erya P7 Kasanayo Meya kirimu n'omuzikiti omunene ogwa disitulikiti ate kiri wamu n'eddwaliro eddene erya Health Center 4 erigenda okusuumusibwa okufuuka hospital. Ekifo Kasana akatale kazze kyesuddeko n'ekkubo. Gye bikidde nga bamu ku basuubuzi ebifo byombi babyesonyiye ne basalawo okwewaŋŋamya ekyevunze ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu. Carlton Scovia Nakamya, NTV.